Okay, nkwaniriza webale kutulaba oli otya ssebo n'ennyabo. Buli mutya weekend egenze etya. Ensonga ya Farida Nakazibwe ne Namere Justin. Namere yamaze ne yeetonda ate ye yeetonze ebintu by'abakyala bino. Naye kale mu kutwaliza awamu katumwebaze. Tumwebaze timu Farida Nakazibwe timu Namere kyekiseera tukwatagane kati fenna buli omu alina timu gyawagira akwatagane kubanga Namere yavuddeyo lunaku lw'eggulo n'akola post ennene nnyo ku Facebook page ye n'alaga nga bw'oli bwali muganda we n'agamba nti yes byonna bibaddewo ebintu byatandikira mu curtain bino byatandikira mu bantu era yagadde bimalira mu bantu. Namere Justin media personnel mukyala wa maanyi akoze ku TV ez'enjawulo ate Farida Nakazibwe asoma mawulire ku NTV alina ne program ennene nnyo era ey'amaanyi eyitibwa Mwasuze Mutya buli lunaku. So twabali tuli awo olutalo luno lwava ku Umar Lusali mwami wa Farida Nakazibwe. Umar Lusali Namere gwalumiriza okubanga musajja conman Namere akyogera musajja mufere kubeera omufere nti alina engeri gya fakingamu ne accounts ez'enjawulo ku mikutu gino emigenda wala oba Facebook zi Instagram biki ye ne yeesindikira message bw'amala nazi screenshottinga n'amala naziweereza Farida Nakazibwe n'agamba olaba omusajja wa mukazi ono mukwano gwa nkwana teyali Namere yekka ya kino kyatuukako ne ku Tumusime Tumusime omukyalo oyo w'amaanyi nnyo ate waliwo n'omukyalo omulala yavuddeyo complaininga about Umar Lusali. Omukyalo oyo tukyamunoonyerezaako okulaba naye nga ekintu kyaleese kye kimu ne Namere kyabadde akaayanako. Naye Namere Justin yavuddeyo n'agamba sikyalina buzibu na Farida Nakazibwe sikyalina buzibu na muntu yenna wabula ebintu bino Farida Nakazibwe abitandika atya. Farida Nakazibwe yagenda ku Facebook page ye emabega myaka gitambuddeko n'agamba ebintu bino byali biwanvu abaali bagoberera emboozi ya Farida Nakazibwe n'agenda mpaka mu kooti byagenda mpaka mu kooti. Farida Nakazibwe ng'alumiriza Namere Justin okubeera ng'ayagala omwami we era ng'amukwana ayagala okutabangula obufumbo bwe. Ekyasinga oluma Namere Justin kubeera nga ebintu mu kifo kye yandibadde asooka n'amuyita nga mukwano gwe n'amugamba naye mpulira ekintu bwe kine bwe kiti lwaki yabiteeka ku Facebook kye kyasinga okuluma Justin. Era Justin agamba nti teyandijjeeyo njala wabula ekimuggisizaayo enjala lwakuba nti omukyalo ono teyamubalaamu ka buntu ng'omukyala kubanga bazze bayita mu bintu bingi nnyo wadde baserebu naye nga ekyo tekireeta kubanga ovaayo n'ogamba nti nno Justin oyagala omwami wange Lusali. So nga ate era ayongera n'amunenya n'agamba nti lwaki wasooka kwetegereza kuba omusajja oyo abawala bangi bakoze baatyo si Justin yekka ajja akola ebintu bye bwatyo. Omwami ono mbw akuuma ku kyeya alina geeti gy'akuumako e Dubai webityo webigerese bwambu nno akuuma musirikale naye ng'ate wano ssebe Uganda tetumulabanga sita era serebu kubanga munnange ye taata w'abaana ba Farida Nakazibwe mbu. Kale ebintu onobolokoso saagala nnyo nteeke ku ppiri oŋŋambye mbu ate simanyi wajjeewo obukakafu naye ng'ebyo ebya Namere biri ku Facebook era ekiwandiiko ekyo kyolaba ye Namere Justin yatadde oyo ye mukyala Namere Justin n'oyo ye Farida Nakazibwe naye nga yaleese ekiwandiiko ku Facebook n'agamba nkusonyiye n'agamba Nakazibwe nkusonyiye Nakazibwe muganda wange Nakazibwe byonna ebibadde bitutabula omuntu atasobola kubeera nga ate asonyiwa tabeera muntu. Ndowooza bw'okisomamu naawe osobola okukiraba bulungi n'omanya omukyalo ono nti bambi alina omutima gwe yafunyeemu gulyo omulala ate. Kale mu ngeri emu oba endala ye emboozi ya Namere ne Farida Nakazibwe era kati tewakyaliwo wadde akakuku tewakyaliwo agamba mbu simanyi gwe owagira Justin gwe
owagira Farida omuntu omutuufu yabaddewo okuvaayo era kitutte wiiki 3 olutalo luno wiiki 3 Justin zayogeredde naye ate emabega we byaliwo Justin yagenda ku Facebook account page ye nawa Farida emyezi 3 z'ennaku 9 n'amugamba weetonde ebigambo bye wampandiiseeko. Farida n'agaana n'addamu n'amuwa emyezi emirala 3 si emyezi 6 n'amugamba weetonde ebigambo bye wampandiiseeko bw'oba ogaanyi ngenda kuvaayo njatule. Kati emyezi gino 6 gibadde giweddeko okitegeera. Kati emyezi 6 bwe giweddeeko Justin n'avaayo n'ajja n'agamba nti emyezi gyaweddeko ebintu bino Farida gwe wabitandikira mu kamera kati nange nzize. Farida n'agamba njagala weetonde naye Farida ebbanga lino lyonna tubadde mu kisiibo. Farida mukyala musiraamu era byonna bibadde byogerwa Farida nga tanyiga kigambo n'ekyo nga tayogera wabula alina TVM gye yabaddeko mukyala Namere Justin. Namere Justin ono mukyala wa byabufuzi alina gye yeesimbyeyo kuba MP agenda kuba mubaka w'abavubuka yesimbye is it mu Central Region abavubuka ayagala kukiikira abavubuka mu region mu Central ayagala genda mu Parliament naye ayagala kiikirira abavubuka. So omukyala ono engeri gyakwatamu ebintu bye kati bayirawo abikutte ate mukulembeze ze siri tiimu eno ate siri eri naye engeri gyakwatamu Namere ebintu bye kino kyategerekese ku ngeri gye yavuddeyo n'agamba nsonyiye Farida era si kyalina lutalo na Farida. Olutalo lubaddewo nga lunene nnyo wabula okuva lwe yavuddeyo n'agamba nze nsonyiye Farida abantu abasingira bambi bamu appreciate. Ngenza gezaako okuwa waliwo comments ezimu ngolaba yes ezo zonna zolaba comments eza Namere Justin. Ate luli yali yavumwako n'okuvumwako ku lutalo. Mumanye entalo za social media naddala Facebook omuntu akuvuma n'akuvumira ddala. So alina TV gye yaliko n'agamba ebintu bya Farida n'ebyange ate omuntu yenna akola ensobi ye n'akitunulira mu ngeri eyo n'agamba Farida nkusonyiye ne tiimu Farida ngisonyiye kuba tiimu Farida yagisonyerwa kubanga we yateekayo post eri baamuvuma ebigambo naye ne kimuluma n'agamba abasajja banvumye abakazi banvumye ebigambo ebyenkana bitya naye tiimu Farida ngisonyiye tiimu Namere Justin we are okay tetulina buzibu na tiimu Farida. So yeye mbeera muganda wange eyabaddewo weekend eyo yabadde yakusonyiwa nga Namere Justin MP2B asonyiwa Farida nakazibwe. Nkwagala nnyo webale ddala okumpuliriza ate webale okundaba n'okunzikiririzaamu. Dadia's Preschool bali bunnamwaya bw'otuukezana ku roundabout obangadda Ennyanama waliwo ekipande ekinene nnyo kiriko Dadia's Preschool basomesa omwana mwaka gumu mpaka myaka 10 ate nga abaana bayiga okuwuga abaana bayiga ebintu ebyenjawulo abaana balya bulungi abaana babakima ewaka ne babatwala. So Dadia's Preschool lyeyune tojja kwejjusa bw'onooba otaddeyo omwana wo. Omuntu omwasobola okuyamba mu bizibu ebyenjawulo bamuyita Senga Kezia Kulannama. Senga Kezia Kulannama genda ekigo bw'otuuka Kajjansi genda ku bitaala ku luguudo olwa bypass olugenda Eggaba. Bw'otuuka ku bitaala ebisooka buuza Senga Kezia Kulannama bajja kugamba nti weewo sizaala emirimu gyabula simanyi nyina ebizibu ebiti simanyi nyina kabootongo simanyi nyina biki omukazi ali omu yekka asobola okujjanjaba ebintu ebityo. Senga Kezia Kulannama ali kigo gyatuula ajjanjaba naye ng'ayita mu miti ebikola ebyo byolaba byajjanjabisa n'asobola okuba nga akuwonya awooli. Kale weyongera okusubscribinga weyongera okubeera nga ate otufollowinga. Tulina Facebook page Big Brother Uganda gendayo likinge ate osharinge n'ebintu ebibeerako. Mpozi public media eyo nagambi ya luzungu eyisawa yonna ojja giraba ku screen yawo naye nga eriko amawulire ga luzungu ebyobufuzi kulambula oyagala kumanya bifa mu America bifaawa
genda yo gisubscribing kijaba kitukolera nnyo. Big Bro Jamaru gemanya osi ye producer webale kubeera nange webale kutugoberera Mukama Katonda akunkumire.